Bayibuli egamba nti Mukama Lwere 13 ali musekerera kubanga alaba nga olunaku lwe lugya. Ono akutunulira obubi, Mukama agenda musekerera. Era amusekerera kubanga alaba nga olunaku lwe lugya. Omubi yeekoba ku mutuukirivu era aluma bujiji ng'amusunguwalidde. Obutuukirivu bwo bunyiiza, bw'olekeraawo ettamiro waliwo anyiiga. Agamba kati lwaki tanywa? Tebamugamba ne Yesu yagukola ekaana, n'akola ebbaala. Bwe yagukola ekaana wategeera ebirungo ebyagukola? Ojja osomewo olabe. Baasomba amazzi nga bagayiwa mu gasuwa aganene. Amazzi woota. Kasita agasuwa gaamala okujjula n'abagandi kati musene mugabule abantu. Era statement yegamba he turned the water into wine. It didn't take long at all. There was no process to wait for fermentation. Not at all. Tiwaliwo birindibwa nti ate kati bakole omwenge. Baleeta amazzi ne bagayuwa mu gasuwa aganene. Agasuwa aganene olwamala okujjula embaga eriko abantu bangi. Mukama ffe n'aga nti kati musene mubawe. Era bo banywanga amazzi nga bawulira mwenge, nga bawulira nvinyo, wine. Era Bayibuli tegamba nti ne batootoogana era ne balabikanga abatamidde ne bagwa ebigo. Banyumya bulungi ne baga nti eno envinyo nga nnungi. Basoose okutuwa ebivinyo ebibi. Lwaki ab'emikolo basooka ebintu ebibi ne babigabula ate ne basembyayo ebintu ebirungi? Bonna nga bategeera, bonna nga banyumya era bava ku mbaga nga bagitenda obulungi tewali yagwa. He turned water into wine. Asobola okukyusa embeera eyo gy'olaba ekaayi n'akuwamu embeera ennungi. Asobola okukyusamu embeera eyo gy'olaba ey'okubanga weetooloddwa abalabe nga bw'otunulamu bambi be bangi majority baleekaana nnyo naye tekitegeeza nti bawangudde. Apaana.